Yes, program ya chancha tuba Bukedde jukira ziri 12 n'eddakiika ezisseemu tokyuse essaawa y'omuluzi anti tumwebaze abujeko ediba nakkiriza obulabeko kitegeeza edunda yasinga yasoka gwobosoka okuteneza Katonda sakigere wabweru mukama kwa mukisano wenyimiridde nze namala ngukusaba era bwokyo n'ebigambo bye nabangamba abantu abatudde okwo otandise saala obuka tukyanyuma ne badde yange kati ateke saala kubanga ensi etakusabira muganda esaala eyo mugifeeko nnyo kubanga kati ate tutya nnyo nogati ate mutidde kibanne tutya nnyo tutya nnyo abantu batya nnyo abantu batidde nnyo dola nnyo nkiraba kakati bitaga saala mu bintu byonna twalaba abantu bali basaba obunga ate batuwa obunga biki naye kati ebunga twabivuddeko kyekituddako nabanga yaleese ekikolimo ekirala nagenzi wamawe nagangandudde okulaba kikiranga basala kusembera nyinza okubanza enjo okulwaza nagana edda kakati kyogamba tolowooza nalwadde edda katonne onnejjako nalwadde edda onnejjako nemugati nedda jangu kale yimirire eri jangu eno ombuuze nangamba Katonda yaletadde ebintu bingi natandika okunyumiza kawumpuli wali omuliddeko najja natwala sirimu najja natwala kakati ogamba ensi eno ekoma ku bino temutubuuze lwakuba bino fenga tulabye ebintu bingi kampuni yajjanga akwata abantu waliwo abemasaka be balwala ekintu nti balwala oba yali kawumpuli nalwala ebintu nga tebitegeka abantu ne balwala ebyo byonna nangamba binolooza byebisoose Katonda akyaleeta kati amunatuvaako buvi bijja kugenda bajja kweta n'ebirala jangu ombuuze ngati munange bannange kakati abantu iradde kwata eri mu ngalo genda eri kakati nekituuseewo nno munnange abantu bewala bakadde baabwe nno katusabe anti munaye basawo bakirambika bulungi nti abato temusembera bakulu kati batya ate mu mukwano simbu tabagala mu mukwano naye yali akiroseka ekyo bannange enseeno nangamba kakati ate muwayiriza omwana wattu muloza yabirese ye mwaba muti abavubuka mwana wattu nogwagala mwana wattu mumanyi tata Natasha amwita mwana wattu si yabirese mugala leta sirimu avuka nawodde boogera leta sirimu kati alese ne covid ye bannanga navako si yabirese ebintu byajja dda bagambe banno mbagambye bannange yantumye nze mukama Katonda basimbule sala ayitange Katonda waffe ali wagguluguludde ne tata kabaka nanyini nseno muganda wange tata kabaka nanyini nseno eyatonde eggulo okutali mpaji tata gwe tumanyi gwasinga gwe tusoosa era tumanyi kino kino kye tulimu ojja kituyisaamu bagamba omuyaga bwe gujjanga mukkakana atukkakkanye tata tukkiriza twenenye era tetugenda kuleka kwenenya twetonda olw'ebyo byonna byonna bigenda maaso twetonda olw'ensobi naffe zetukoze ng'abantu tusonyiwe tusaba otuwa omukisa omulala abafudde bamale ekyo kimale tukwegayiridde kabaka abantu baffe batidde tata okutya kuli mu bantu abantu kati abamu tamanyi naye bakola abantu bakyasobola kuddukanya maka obwavu bulinga obwavu tukkiriza nti byonna gwe obirinako obuyinza abaali tebanakukkiriza nabo tubaperereza bajja kukkiriza atusaba otuluŋŋamye gumya emitima gyaffe atuwe amanyo genda maaso tuwe omukwano mitima gyaffe tuwe okujjukira ate era n'okubanga buli ssaawa tukunoonya tusaba olunaku olulungi wano wetumirire teekawo omukisa buli wenyimiriranga tatatekawo omukisa buli sitaagi wayimiriranga saidi wayiteekawo omukisa otuwe amagezi mukama okuyambako abantu baffe abali eyo ate naffe okubongeramu amaanyi so si kubamalamu maanyi tusabye tutanafuna kubanga naffe tulina ebirooto mukama obitutuuseeko sifa abatuukiridde naye naffe tumanyi nti tukwekwata tujja tuuka gye tugenda tuteeka obukomi obwenkomeredde tutambula mu kiro taata ne tutuuka wano ate ne tuddayo olusinga tukooye tuwanirire mukama tuwe ekisa tuteekeko feva tusobole okubeerawo ate era nga tweyagala byonna tubikusabye era tusaba olunaku olulungi tusabe omwezi omulungi tusabe omwaka omulungi mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe ate osabire abantu ayi Katonda situla abantu abalala abalinga ogwanga situla abantu bangi nnyo bali abasobola okuyiiya obuyiiya obw'amaanyi obuyinza okukyusa ensi eno Uganda eyitimuke eddagala likole byonna bisobole okukyuka twetonda tulina bye tukola nga tetumanyi ne tulowooza nti bye bitufudde ab'amaanyi naye nga guwa amaanyi twetonda abantu benze abantu babbi abantu balimbi abantu bakumpanya abantu balyaza amanyiza
naye basonyiwe tetutegeera tutuwulira tegedde ekyo bukyali kituufu byebigambo ebikulu ebyo butereevu era tetutegeera twefuula abagezi ennyo tetulina ssente twefuula abagagga obusente butono nnyo bangi bazirese abagagga ab'amaanyi abagagga ababbeeyi abalina buli kimu abalina oxygen mayumba abagenze malwaliro ag'ebbeeyi basasudde obutitimbe bw'essente nenoga nti nja batwala tetutwala taata otulekawo tukwegayiridde tukyasobola okuweereza tukyasobola okwetonda tukwegayiridde kitange era tuba tetwetonze era totutwala bayinza okunyiiga nagamwaganye naye nga ki ekigaana okwetonda twetonda kyusa abamu ku abo abakoze ebikolobero abali azaamanyiza emisalaba waako bannaabe butini bagabana nnyingi nnyo bwe ziti oluusi ffe ne tunyiga abafunye entono ne tugenda ne tukolima ne tokkiriza bikolima ebyo kyusa emitima gy'abali badde engulu bamanye nti bali azaamanya olinabba eddwaliro n'alitwala ne libeera mu nnyumba ye nga kabokisi kasente naye nga ddwaliro ddamba erabyabyo aba covid omubuulizi omu yabuulira n'agamba abatalina kye bakola mu kibuga mukama bajjeeyo batwale mu kyalo abaali bazibiridde bagamba amina bagamubiriza abadde mukama gwomanyi nti omutima gwe batalina mugaso mukama nga bonona bwonoonye baganye okutegeera bajjeeyo mu kibuga bazze mu kyalo oyanza ogamba nedda mukama towuliriza sala yo bazze mu kibuga agamba nolwekyo bagabantwali muno oluusi n'abasukka bagenda dda nolwekyo programu ya kyanca munaye tukuzuukusa tugamba embeera lunaku fast lero fast july omwezi gw'omwaka tugubuuse tugenze mu kitundu ky'omwaka ekyokubiri kyewalowooza nti covid aliba agenze tetwalowooza ffenna tuliba mu lockdown ate lockdown etali ya bu lockdown litwakayananga lockdown tuveeyo naye eno yakuziika bannaffe bagenda bannaffe bali ku bitanda kwe batulabira nemba bali ku bitanda temufaayo obulwadde bujja genda busooka okumegwe kenyininyini ddagala lyebagamba lyoba okola okitegeera ddagala lyebakuwa lyoba omira ebibuguma byobonwa byokka tambulamu ogende mukasana kayamba tambulamunabadde benakyalidde gyo negati bwe twatambuddemu netuwulira amaanyi omwami n'omukyala sijja bogera abo tebaagala kwogera twatambuddemu netuwulira amaanyi ekifuba nekita ate luli twadde tutidde nga tuweddemu amaanyi ekifuba kitadde era tambula bulungi nolwekyo embeera bwe tukola exercise akasana akaako kumakya kalungi nnyo akola eggulo kalungi nnyo bonywa ebikaawa birungi nnyo tokutabika ate ebiddagala bingi abamwanywa ebiddagala bingi agenda okukeera akamwa konna nga kafudde nga tekategeerike kanolwekyo ebintu webitambe n'abaviiriddwa abantu bammwe tubagumya abantu abo abavudde mulamu wensi nabasinga bantu bakulu balina bye batuyigiriza balina bye batutendeka balina bye bakusaba ngaokoleye essaawa obikole ogenda mu making a proud gyali mukama ajja bagumya muyite mu kiseera kino ekizibu nnyo ate tudde ne kakaawa mukyenkya. You gotta spread it, tasty. Prestige margarine. Yes, program ya chancha tusene kakaawa kaffe ga Prestige Margarine bannaffe be bateekamu akasente era bagamba nti nno gendayo ogule mwebale abaguze ebintu ebyo mwebale okuwagira kampuni ezo mwebale mu ngeri yonna ekintu ekiriko nga tekijja kulwaza nga tekijja kukola buzibu bwonna ga Prestige Margarine balina ne sabbuuni bw'oba osaba sabbuuni mu supermarket genda osaba sabbuuni lanzo esabbuuni wakunaaba sabbuuni gwe bayita jama kakati bw'oba oyagala bifu nabambaga nti ate nno tebiriiyo sabuni nga teliyo goyogera supermarket agala omusubula genda ate wali ku Mambule Road Kalerwe kukube pya lino eriko emmotoka ezo batunda Japan wo Kalerwe opposite waliwo ekizimbe kiriko MK Building we basuubuliza kubanga ekikubo bakigadde gwe basuubuliza ekizimbe kyo genda kugenda nti anjagala sabuni jama njagala ne bwanga obakubidde essimu tujja kuba tugikuwedda basobola bikuleetera byonna n'obifuna bulungi kakati no mukakawo olunaku lwaleke tugendamu akadagala bakaleese tekikyaliko kiwadde ngamba kadagala lwaki tebakagira kadagala kazze kakati abasawo ne batula ne bakkiriza nti kawonya leero ekigambo kyabadde kawonya si kaweweeza kawonya era ogwanga professor dokita oyo yakayiiza naye tayiiza leero abaddewo ng'ayiiya ebintu bingi ndi bali mu recognize ngono mu nsi yonna eyo gyali abaddeyo kakati ekizibu ekiri yagambye akafulumiza ku 15 ezo
babala batunze ebiri kitundu simanye esatu nzo omukuba akanyweddeko era nkyaliko nkanywanyo mpolampola katonya matondo katono nno kalinga kaamaaso tonyezayo katono singa tukoledde ekicupa ekino tumanyidde kunywa bingi bya tomukaka neka matondo mukaaga otonyeza mga tap mukaaga kumacha n'olweggulo era Grace Bayiga ye gundi wange ye consultant wange muko nze gwagezesezaako akati kwenva wano era ku ssaawa nyajja kunteekayo amatondo gaye mukaaga mbulira abantu ebituufu kuba nandiyogedde ki kasi okusaakala sikuwulira wulira nga ng'omanya oli steady kakati mu mbeera akaddagala kano abantu bateesa ebintu ebyenjawulo bagamba abantu gye bagenze akamu kagula bakatunda katiisa tukitundu kagenzeko ne ku munaana waliwo oli gyagenze bagambye lekawo sente kwetaano kati kali kwetaano bamugambye lekawo sente ate bw'otazirekawo tikabuukingiddwa asanze bweddewo kati nno kati abo mubyalo bambuliza ate mukisusa bannaye babutunda no abamu bateesa bagamba gavumenti kyebeekola eyamba omusajja oyo akantu ekeddize bwekiri bwemala okukeddiza ekakube mu bungi egabe kabwereere kubanga sente eziyisa mu paalamenti ez'otugabira emmere bwereere negaba ez'okutugabira bino byabwe byonna ebadde mu covid bitegedde ebyobwereere tewali kyesiwulidde kakati ekwate bukwasa omusajja kubanga waddewo sente zeeyisa ez'obwereere nga zigenda ku ebyo simanyi abagenda okugaba emmere enyingi nnyo ziri awo ekwate bukwasa ogwanga webale kuyiiya kakati totawanye nakutawanya kubanga kati ofuuse na profesa kubanga baprofesa bakola akuyiiya kati oli profesa ogwanga okumanya oyiza tukuzimbidde ennyumba egindi ennyumba manyagiina ogwanga tugenda kuwanga omusaala gwa miliyoni 10 mpulira kubanga ba MP bazifuna buli mwezi tokomyoko ogwanga obuwumbi 5 bwo tubukuwadde biveemu siriko oli miliyoni 15 zizino kubanga kyagalira yakayiza kwa sente kitima wakimuwe bamwikogonizing akadagala gavumenti ekeddize tugabira akadagala buli muntu anywa akadagala aterere ekyo nzoza kikola sikinako buzibu kikola ekizibu ogwanga kiriza atati bamutuukiridde ate anoonyaki mpulidde nti yekwese babaka yalabise netalabika eri bantu kubanga abayayewe ogwanga oyo yeetaaga security abo eri security beyamaanyi bitebe tubimanyi president alode ng'agamba nina ekintu kyange kyendeeta nina ekintu tabanga kikino nina ekintu kyange kyendeeta oba waliyo n'ekirala manyi aba n'ebintu bye kaakati naawe twagala oteesibiiko ogwanga bamuwe ssente akantu gavumenti ekeddize tubere maaso Jose Mnyuto wadde bwe yatiisiza kati bano abamulayi g'obwannannyini agalina ebitanda lwaki gavumenti ebyeddiza ate nga kisoboka gayombye ne batuwa kapito okukiga ki kubanga gavumenti yeddiza bweddiza bagamba olw'embeera tugatutte tujja gabaddiza covid agenze ebitanda bonna obweddiza ebyabwannannyini ebyeddiza ebitwale kaakati n'eddagala ly'ogwanga eryeddiza emuwemu ssente ogwanga yakiveemu gavumenti tandika efulumya eddagala lyayo tulifune nga teririiko agamba ng'eryamala ekikulu butatta gundi butatta formula ye manye ebintu ebyo bibamusiraje bweba egyeddiza kutta formula asigala nga awagirabirira kubanga bwekyeddiza tusigala naffe nga abazungu abo bate tebaligula wano tubatukanga vaccine zaye bazitulumya ntuleta ki netuleta teteekawo buloka waalyo katwatokwala buloka yamutukirira kati nguze nkwemu zino yangu omuwa mangu sente gavumenti emwe sente ekyogere kyere pulezidenti aveemu bino byayogera buli lwakubiri ajja akyogere tumuwe kubanga bo bazudde erikola Ugwanga bamuwe sente tukiveemu gavumenti eddeze gwoteesa otya 04337 kwa kati fuse ya black market tulinonya tukayiga bizo okubeera nako bubizo obeeraawo bannange 04337 kuba essimu naawe oteese tukole tutya akantu kazuuliddwa kawonya naye tekitegeeza nti tebuddamu kukwata busobola kubanga musujja nti bannange wamire kino kiwonya naye tusobola okuddamu okukwata kati masiki nakyo kikooya mulimu ebirwaza buli kiseera masiki oluusi ezimu zikoloza ezimu zikola zitya nawulidde nti bakwataganye n'abaana b'emakerere bano abatera okukola research ani ono yesebo enze ngenda kugamba gavumenti ekeddiza akadagala olwensonga bannayuganda bulimu kati abalawo wafunira kyayina kyase akadagala nakamulako emabegawo kaali kakasanvu bamaze oyisa ekiteeso n'enzirayo baŋŋanja ebiri
olw'ensonga eyo ngamba gavumenti ekettiza akadagala kakolera wakagula naye siri mulwadde naye simanyi era wendi kakwekwerinda wanze naye siri mulwadde mu kimu kye baŋŋamba nkikozese ne bagamba tukozese enjaga tukozese biki era gyokulembeza ogiseewo ekintu kyokale kade atambula n'ebintu ebyokwerinda abakugeto bali ku njaga kati ate waliwo benawulidde bali ku walagi kabaawo walagi oli konko tebajja kutabulidda tebagamba bwebabumbusi balwadde bannange luteeseza lino ovaako halo wanjise bugwani oliddawa bulungi wesuula osiza otya ani teesa va ku tv oteese bulungi teesa kale endoza si kibyokeddiza process eyokeddiza etwala etwala ogwanga kukola byasabye tolowooza nti atula butuuzi ne mwogera kyayagala ye naye alina okubaako byayagala ogwanga oyo akozeko akutunda era ayagala ssente kati tetumanyi ki bakuyise omanyi abo bamanyi sente asaba nagamba naye ate njagala percentage bweti kubuli katumba kwa kati akatale shuwadiri nti mbabalira musente bazimuwe kive kwa abantu ensi yonna abantu batudde bateesa ku ekyo sente zigenda ogwanga ezize ne percentage wabagifuna agifuni manyera kinzo kwa kyatuuseeko awo tekinafuluma fumenga kitoko kyekina kyatuuse halo wanji waalaikum salaam warahmatullah ani gwe ssebo liddawa ndi muzamiru embalala wembalala teesa muzamiru embalala sebo muzamiru teesa sebo kyebadde ngamba sebo mazima akadagala gavumenti ekagule tukakozese esebo kale nyiniko banaagaana tasobola kujja kulabaganya okukola byayagala tene bwagaana gavumenti erina obuyinza omukaka osobola okaka omuntu wa formula ye mwemba wenfu anti kaka sebe mulimu embeera nga tetaaga kaka mwemba wenfu anti gavumenti ekuwa obuyinza okutunda ekintu anti nze simanyi lwaki biganyi naye akasooka kakola era sente zoba oyagala anti kyengambye nti mukwata bulungi ne mumuwa kyayagala bajja mumuwa ne mudokita tetayagala abantu bawona ate temukuba na bikono aba yakoze bulungi anti kati abamukuba emikono tugamba gavumenti tutegeeza pulezidenti akiyingire ebyawano bya pulezidenti kubanga twawulidde nti bamukuba ebikono omusajja bamukuba ebikono yekwese zafuluma ssatu eyokuna ate negaa nti aye tumukkiriza ati abuze tabakyaganye bintu mbimanyi halo wangi basuza otya busi agamba ki oteesa otya bazza obutamuwa ntuufu kati bwoteesa ne gavumenti eno eyaffe genda ne pulezidenti osisinkana nga pulezidenti ekisawo jangu nakyawo ajja n'ebikuti awo bibiti kubanga oyinza otaddamu mulaba bulungi n'ababanka ng'oli nabo bali babiri basatu ababanka nsindise ku akawunti muzitwaleyo muziteekeko kameseji nkalabe wano nga pulezidenti tanaddayo kubanga waddayo oyinza obutamufuna bulungi baddayo tomufuna towulira abantu bala pulezidenti leero enkya n'asiitano muwe ekyabadde nti yamutumiddwa nga terabika bamugamba taliiwo tolina bwolagaja tolagibize yebase kale alo osaaga gwe enseno era neoganga ogolaba alina okuba omugezi ennyo naye nga kiki kitutuusa ku ekyo covid abadde atunyiga abantu bakiraba wangi
Tolira na TV kasitoyitamu tolira na TV yo. Kirwadde kitunyiga buli muntu enakira kinyiga buli muntu kina gwe kitaliza kino kinyizize buli muntu muwitiye omuntu yetukoeko kwegomba kibebbi ekiyonka ekyendukira ebisinde ebibebbi byebiwona kati nagomba nti msinganzi nayomberesente zonna ng'azina kakati ate bwaki oba onyagona ayiyiza eddagala naaba abaliseera eddagala libadde lya 5 kati otuteekerako kikwebiri kakati muladde munenyezaki abasawo bali abagonda abasawo bano abamalwaliro abaganidde emirambo kati naawe eddagala olyongeza bantu bawa akantu omuntu ateeka akantu ke mu anti kakati sitaje oyinza okudda kolinga onenya nga babuloka bayingidde dda mu kintu bwe baseera akantu munyumira okubeera ewaka kubanga yagambye kataano abaana tebasoma tulika mu buli kimu mutamye tewali akola buntu bulamu bwe munyumira okubeera ewaka tunyumirwa bwe bitunyumira nnyo okwame ne mukone wobeeramu ng'otolaba abantu owulira bubi nafuuse muyaye buli muntu afuuka muyaye kati tutwandize na bya gavumenti ekeddize yalwadde eddagala nga kwebinga abantu banywa ddagala lyabwe nga tugenda mu maaso ate waliwo n'abalina n'eddala eyinza lisinga n'eryo neba okutuuka ewolyogerera nti likola ani obugende waani stages nyingi bantu balirina gwate kakati kankubuuza eddola gwe wano bwe tubika oba bwe twogerako abafudde baba mu kiraasi kiraasi 1 baba mu kiraasi nga bwonogamba esooka waliyo DEF to Z abantu bano abawansi goza bo bawona batya ukitegedde kyengamba goze mu ghetto kawempe mbuge wansi teri bantu abalina covid mwe bali banji goze bo bawona bati je bali ekaba olina ne banjabi eno twenywera ddagala lyaffe tuli bulungi ddagala lituwonye tulwala ne tuwona oza tulijjawa balirina naye batuukirira singa desketi abalina eddagala mutuukirira ono nayeokutuukayo otuukayo ekyogedde kituufu awatabudde tibitegereka ekidomola kyo kikyafu nagobye ekidomola naye nga eddagala likola programu yakyogedde kituufu atekawo deski batekawo deski bannange nti buli alina eddagala lyasuubira nti likola aleete sikulimba oyinza okwewunya nga waliyo abantu abakoze eddagala prestige margin bwe bakutuusako akanyomero kano kakaawa nekyo tumulamu tudde n'amawulire kakaawa nkyenkya. You gotta spread it, tasty. Prestige margarine. olunaku lw'abasawo mu nsi yonna abasawo tubuzaayo z'okubanga mufunye okunaku lwammwe kusomoza kungi kwe mulimu kwe muyitamu mu nsi yonna ate oluusi bwe mukola ebintu tubanenya bunenya naye oluusi ate muyamba katonda ayita ku mmwe naye mutuyamba nitubeerawo ate abasinga bakola bulungi abasinga mukola bulungi abayamba abakyala okuzaala mubaayo abatukira ku zi emergency nga gwe emergency tulinda kusindika abagezaako bambi olina agezaako wadde tabimanyi ng'owulira afuba asevinga obulamu banaye mwebale tubagala nnyo badokita mwena Dr. Ali Bukenya wuli owambogo horizon musajja jjanjaba alongoosa akolaki n'afuba waliwo Dr. Louis Mubangizi ali mu Kampala hospital oyo ku bakyala ekikwatagana ne sisitimu y'omukyala yonna era azaalisa bisimanya olubuto lwakola kya bannange enseke tukoze tutya ebyo badokita mwena Dr. Ogwanga ate gwe wasusse munange webalese Cofidex nawe netwo mwena olunaku lwammwe n'abasawo waliwo Dr. Najita y'omu ku ba dentist abalungi nnyo Dr. Ruth Najita awoku bannange ayina ekisa akwata bulungi takwatako nga toteredde akuwa obudde wakunyumiza emboozi ati bwakola kuwebala omutima ogwo gwokwagala omulimu gwo waliwo dokita yafudde waliwo Dr. Mukasa Dr. Mukasa ono abadde kazinwa Justin Nakagwa dokita ono y'omu ku badokita abadde beesigwa mu ggwanga abakwata mu bwongo Mungu yamujjudde mulamu bwensi waliwo Dr. Kiviiri yafadda yali w'amaaso kyetugamba gwenda olunaku lw'abadoctors okubira ku dokita omuyozeyoze omugambi mubuzeemu amaanyi omugambi tokyali w'amaanyi Dr. Goyina n'abadokita abalina obuzezi obuto namwe mutereeze tugende maaso naye nga amawulire gaffe olwaleero omwaka gw'ebyensimbi guno bwe gukomekkerezeddwa era bwe gutandise leero bajeti yaffe bwetandika okukola ng'emisolo emijja gitandika olunaku olwaleero era mu mbeera yennyini olina okumanya nti ebintu biyinza okulinnya ababaka ba paalamenti era bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga eno ne bajogera katugendeyo
Mu misolo egitandika olunaku olw'enkya mulimu ogw'ebitundu 12 ku buli 100 ebyayongeddwa ku data wa intaneti n'ennusu 10 ezayongeddwa ku buli liita y'amafuta. Bbiya yayongeddwa mu nnusu 2.3 buli liita nga bye bitundu 2 ku buli 10 so nga waraja akolebwa. Mu mabidde n'ebikajjo yayongeddwamu nnusu 2.5 ku buli liita. Omusolo gwa bitundu 7 ku buli 10 gwateereddwa ku nnuuni ezitwalibwa ebweru w'eggwanga ate nga amayumba agapangisibwa gavumenti esuubira okugakuŋŋaanyamu obuwumbi 8 n'emisolo emirala mingi. Embalirira eno yabumbye emitwalo 4,400 era ensimbi ezigenda okugiyimirizaawo ezisinga zigenda kuva mu misolo egikuŋŋaanyizibwa wano mu ggwanga. Mu butongole emisolo gino gitandika olunaku olw'enkya yadde nga waliwo abafunye obweraleekerevu ku ngeri gye gigenda okuyisaamu be gigenda okugibwako wakati mu kiseera nga bizinensi ezisinga zikoseddwa omuggalo gwa ssennyiga korona. So government should really think twice. They should not really put our people into terrible pressure. If not, then very many people will run away from the business. You know, we are surviving strictly in the hand of the taxpayers. If we start discouraging taxpayers as per now, people will run away and the economy shall be totally down. Abaka ba parliament bagamba omusolo gugenda kukosa bannayuganda naddala mu kiseera kino nga abasinga tebakola nga n'ensimbi gavumenti ze yabaterawo okuzza ebyenfuna engolo abantu balubatu be bazifunako. Government plans of starting implementing the new tax rate tomorrow, I think as per the situation now, government should put that at hold because people do not have money. Businesses are down. In fact, the economy is doing badly. Instead, government should think of borrowing money to support the private sectors who are the heaviest taxpayers in this country. Esaawa zino ng'omuntu yafuna looni n'ateeka mu ssomero, essomero ne liggalwa naye nga looni ekyatambula banka ekyagitambuza tekibeera kya bwenkanya yo eringa etunuulidde COVID-19 nga atakosezza byanfuna so nga kyandyetaaze okulaba nti mu kiseera kino ekya COVID-19 all sectors ez'ebyenfuna emisolo gisooka ne ziyimirirwa naye ate si kugenda mu maaso na kukyajinga misolo ate ku byenfuna ebiziŋŋamye nga byonna bigudde olubege. Emisolo bwe giba nga gyewanise bulijjo abantu bagyebalama era gavumenti tebaamu kyefuna. Emisolo bulijjo bwe gibeera nga mitonotono misaamusaamu abantu nga bagisobola okugisasula gavumenti efunamu nnyo. Abalala bagamba gavumenti esaanidde eyimirize emisolo mu kiseera kino ng'abantu tebakola. Awo enkubiriza gavumenti erimu okusasuza abantu omusolo mu budde buno bwa lockdown ne baleke. In fact erina otuweerezayokko 2 months or even 6 months tax exemption ng'abantu tebasasula musolo bwe bana economy bwe nabangeze wagula abantu baffe nga bazeeyo okukola bulungi nga balaba kati business zitambula bulungi abo baddemu basasuza abantu emisolo egisinga twandikoze tax waiver nga bwe tubadde tukola ku basajja abava ebweru ne baleeta wano sente ntindo ba investors okiraba ne tuwa abantu baffe bannayuganda bonna tax waiver okiraba emyezi ng'ebiri esatu. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bwekitono bwe kiri omwaka gw'ebyensimbi gutandise olwaleero 1st July kitegeeza nti bijja kuba birinnyamu kati tuyinza obutabiraba bulungi naye kati oyinza okutuuka kadduka naye ate era nedda stock ekyalimu enkadde oli aba yekyanzibwa ekyanzi bayinza okuba emisolo gy'okusolooza gye bagaba gitandika lino ddamu abasuubula kye baagattako kitandika olunaku olwaleero. Tujja kuyitawo tewaliwo tutagenda kuyita tujja kuyitawo tugenze. Oluvannyuma lw'abasawo 12 okuva ku ddwaliro lya Lugazi Health Center Tefo mu disitulikiti y'e Rubirizi okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19 omuwendo gw'abalwadde abajja okufuna obujjanjabi ku ddwaliro lino n'ababadde ku bitanda gukendedde. Akulira eddwaliro lino Dr. Aida Nanshinga yategeezezza nti bali mu nteekateeka n'abakulira ebyobulamu ku disitulikiti okwongera ku muwendo gw'abasawo okwawulamu abajjanjaba abalwadde ba bulijjo n'abo abajjanjaba abalwadde ba COVID-19. Katugendeyo. Omuwendo gw'abalwadde abajja okufuna obujjanjabi ku ddwaliro lya Lugazi Health Center mu disitulikiti y'e Rubirizi n'abali
bitanda gwongedde okukendeera oluvannyuma lw'abasawo 12 okukwatibwa obulwadde bwa covid-19 nga kati abantu batya nti bayinza okukwatibwa obulwadde buno. Ekiseera ekiyise obadde otuuka ku ddwaliro lya Lugazi n'osanga nga abazze okujjanjabibwa bangi kyokka okuva lwe bafuna amawulire nti abamu ku basawo ababadde babajjanjaba bakwatiddwa covid-19 abantu kati tebakyagala kugenda ku ddwaliro lino nga n'ababadde ku bitanda beesiibudde era we tutuukiddeyo ng'ebitanda ebisinga bikalu. Dr. Aida Nankinga nga yakulira eddwaliro lino agamba nti kikwasa ennaku okulaba nga abantu batya ate okugenda mu ddwaliro. Agamba nti balina enteekateeka ey'okwawula abalwadde ba bulijjo ku ba covid-19 era bakukolaganira wamu n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti okulaba nga bongera ku muwendo gw'abasawo era n'asaba abantu okudda mu ddwaliro lyabwe. Abasawo abalwadde kati beesaliddeko ddala ndowooza liwe twayogera balowooza nti wano waliwo olwadde ba covid bokka oba nakyogera bubi naye nga wetwogera abalwadde tulaba abalwadde bonna aba covid n'abatali ba covid ate aba covid tutaddewo embeera okulaba nti tebamikisinga na balala. N'olwekyo nsaba abantu mukomewo mukozese eddwaliro lyammwe. RCC Werubirizi Harriet Nakamya era nga yakulira akakiiko akalwanyisa ssennyiga ono munabeya mu ngalo agamba nti obuzibu buva ku bantu abazuulibwamu obulwadde buno obutakkiriza nti balwadde ne basigala nga batambula mu bannaabwe. Abantu babakebeera nti bali positive bagenda mu kyalo tebaagala abantu bamanye nti balwadde badda mu mabaala badda mu trading centers badda mu kkubo balaga abantu mbu deyoke ate nga balwadde kiva cases nga zeeyongedde nnyo. Lubirizi yemu ku disitulikiti eziriraanye ensalo ya Tanzania nga kati ebiragiro ebitangira covid-19 okusaasaana ab'ebyokwerinda babikwasizza amaanyi bw'atyo RDC n'alabula ab'amaduuka agatagoberera biragiro nti essaawa yonna gaakugalwa. Obukiiko obwa covid obw'ekyalo buli active nga kya personals mulimu gwabwe okulaba nti bakkiriza abantu bakuŋŋaana mu trading centers then atenga bayambibwako ne VHTs kubanga ba members ku village level. Chiru Ramadan yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Yes, tuba tugenze mugebweru ate nago tusobola okubeera nga tugatambuza bulungi era mu mbeera eno tutandise bwe tuti. Tugenze Naffe ate ayitibwa Britney Spears nagamba munange babegakawo nga bwe yakuba taatawe mu mbuga. Yamukuba mu mbuga nga agamba amuggyeko envumbo gye yamuteekako. Kati abalamuzi tebaluddewo okutuula batudde. Ne bagamba atajja gimuggyako. Balamuzi baganye owuliriza Britney agamba ayagala kitaawe amuggyeko envumbo eno kubanga alina boyfriend ayagala bewase ate ayagala azaale. Britney Spears envumbo eno yagenda ogifuna nga anywa ebidagaladagala era yalowoozebwako n'ekiseera ekimu nti ayagala kwetta ko kitaawe nti kanshingiremu ng'eyakuzaala n'amufuga emyaka emeka endagaano ekyagenda naye ŋŋamba emyaka gyetandika omufugiramu 2008 myaka kumpi 10 na jijo 13 au 15 kati ono avuddemu bulungi n'esente ze muzeeyi aziteekayo za mwana era zibeerayo kakati ono yafunye boyfriend amuwabya ayagala akasente bakajja akawulira kaweze naye ono bamwezi mulabira ali bulungi embeera nnungi kimanya alina n'ebyedivumenti byamukoledde nga taata kakati agenda amutta atandika okudda ntaata ate nkomawo nejjusa luli kuba bw'aba akumanejinga kitegeeza n'endabikayo bw'ojja mu bantu oluusi n'okunegotiatinga ddiiru kakati bw'abivaamu ani aba agenda okunegotiatinga nokuba disorganized oyinza okulaba ati boyfriend wabyeyingizaamu anti obamanyi naye kati bo abalamuzi bagambye nedda tetukkiriza taata ukagira akutwala gira akutambuza kagira akumanejinga bw'abanga asobodde okugjamu bwatyo kuba singa abadde azirya wadde talina nsonga gyawa kubanga okumutandika omumanejinga waliwo obuzibu ate obuzibu nga yenyini yabwereetera kitegeeza kati atandika omukotola tojja kgenda wano togendawo bino ebivu tobibeeramu bino bibeeremu tobeera n'oli totambula kwaye manejjawo mu ndagaano kakati ate bwakuta kitegeeza ogenda kutambula boyfriend ajja mupaaza amutwale mu Amerika eyo wansi eyo ne Jamaica
kakati no byebyo ate omulala John Cena ndozo manyi bulungi nnyo John Cena yali wa Kigo Wrestling John Cena ono yalina omukyala gwe yali yawasa yamuwasa bali bazanya wrestling naye obukyala bubiri bulongo kakati ne batabuka bubinyi ebintu byagana embaga yali ya kuwike joba yali nga ya wike ja onagamba anze nchivuddewo omusajja gwe ngendo okufumbira ayagala baana kati ono omusajja John Cena yawasa mu 2020 akawala kalala kako kalimu Mexico kakati seba agambye ayagala abaana bagenda kuzaala mukati akuze mama yali alinda kulira ku kyenda bakatwala dda kafuna boyfriend gwe basoma naye mu high school reyo nadda kati balina baby mulenzi boyfriend wa high school ati boba wa yesa era we kali kamwagala okufa kyayogera kikakola kajjukiro oli w'essomero kati buli omu yamusukinga side eno kati nono John Cena asazeewo nti agenda kuzaala naye ng'oli ekyamujja mu relationship ate bali baludde nga bali bonna nti agamba omusajja gwe ngenda ofumbirwa ngambye tayagala baana mulalu kamuleke wadde embaga ya wiiki ejja kankibuukemu omanyi nti kale kayinza obuukayo ne kajja eno kayinza okubuukayo zandibadde sente naye nakukalinezaazuko kati ate osonga tebagenda nnyo bya ssente yagenda nekyomukoledde kati gwe gyobe nga oli yaŋŋamba gabeerako mu bazungu abo kakati oli bwabeera nga omukazi wamuggulira oluggi just oggula oluggi lw'emmotoka banogera tetukikola tetuggula nzigi z'abakazi kutuula yeggulira tuula mu mmotoka n'otandika aliwa maama w'abaana najja neyeggulira n'atuula ne wali omulyango gwe najja neyetuula n'atuula ekyo kyokka kingira mutogo omukazi oli kyekimwagaza kyokka ekyo kugula luggi n'obwolugona omuntu waffe omuntu wano omugulira n'oluggi omusajja nze yantama ajja akugiraagira nakwatira ensawo kaye nga tabyagala abantu bali wano nagati sibyagala nze wati yakikulya mu bukulizi ffe tuli bazungu tobimpita ebyo kati binagadde ojogene mu lombo oyite mukazi sweetheart abantu simanya bapya bakeeraba batandika bakeeraba akajanja temubyeyita wamanalongo mpaka gundi yange nebakeewala musisira mama nanyonjo kale tugenze mawulire gafa amalala ate nga tutandikidde wali mu Swaziland nono kabaka woli we Swaziland Eswatini ensonga zamutambidde dda Eswatini ensi yagikyusa n'erinnya lyo Eswatini abantu bagatwagala kulonda jukira nti aludde ng'afuga abantu bano ne bagambye abavubuka batambi bagamba ensi ejja kuba ya muntu omu kabaka Swaziland abaludde ng'afuga ekintu kye nga tikirika mugamba abaana batambi bagatwagala demokrasi kulonda tukoye sente zonna ekitava bagamba akwatamu nga bwayagala awasaga bwayagala sente azikusanga bwayagala nedda twaga tubenga ensi endala ebyobwakabaka tubiveemu ng'ensi endala zalina bakabaka ne babivaamu ne batandika okukola ki okulonda ensi nebiramu demokrasi nga omufuzi akyuka ne sente ozikwatamu bubi buli kimu kikwatamu bubi buli kimu kikwatako kabaka Muswati nsonga zimusobedde era ya deployinza amagye amasasi ne gavuga naku kati 2 namba abantu bekalakasa ate waliwo n'abafa mu mbeera eno ey'okwekalakasa ye awakanya byonna ebigenda maaso aganedda mulindeeko tetujja kupapa kugenda mu mbeera eno baga obwakabaka busobola okusigalawo ate n'okulonda ne kubeerawo obukulembeze ne butambula mbeera si nnungi saidi eyo naye tubasabira bajja kukanya mpola mpola yadde bataddeko ne kafyu nga teri kutambula teri kutalaganga bw'oyagala mu mbeera eyo ng'ate tuvudde tugenzeko mu North Korea owa North Korea Kim Jong-un ataamidde abannasayansi beeri e Korea abagambye nti twabagamba tugoberere ebiragiro SOPs twazibagamba buli kimu nekiri kibagamba mbiteeke mu nkola naye mu temwabigoberera ate twa covid yeeyongedde era mu mbeera nagambye nti nedda abamu abagobya abakungu ba gavumenti nti twagamba tugoberere kino tewali kukkiriza abantu kuyingira ggwanga tewali kukola kino bwekiti ne tukikkiriziganya ate kijja kitya nga covid yeeyongedde nga mwampa amagezi nti tulina okukolerako nenkikolerako ne tukikola lwaki covid azze mu North Korea ate kati mwali era abantu batandise okufa bato numanyi kyanazzaako okukola kasita okuba yagamba ekintu nekitakola bulungi akalabba kaba kakulinze essaawa yonna kubanga wamubuzaabuza n'ayogera eri eggwanga n'alibuzaabuza ekyo nekibeera ate abantu ne balwala kubanga ebibuuzo byalina obiddamu eri abantu era atuuzizza olukiiko lwa palamenti akyusiza n'olukiiko butereevu n'ayisa ebiragiro by'amangu n'agoba abakungu abawerako abaali batuulaawo kati nga wane waffe obumanyi abatuulaawo mu kiseera kya covid pulezidenti adaga bannasayansi baŋŋambye bannasayansi bannagambye noli bamugambanga bannasayansi oza kibadde mu nsi yonna bapulezidenti bannasayansi badde babagamba kati abagamba Kim Jong-un ababuuza covid yavuddewo okukwata abantu bange
abagobye n'ekiddako bakimanyi era buli muntu alirira ku nsiko ekiddako batta umulimba mubuzaabuza n'ayogera ebigambo nebitatambula abantu ajawulira watambula mu mpewo gwe muleka asaage ate osanga naye bagambye abadde akozeemu ayinza okuba abadde amuluma ennaku ng'ezo 2-3 bagamba ati abadde akozeemu kiyinza okuba yamuluma kati nga ye kino akireetera kuba naye nga ye yennyini yeetegeeza yabadde ava mu kuwona nga tuvuddeyo tugenzeko mu ggwanga ate erya Canada. Mu Canada nagamba ennaku ezo bazuulayo emirambo ku masomero agatali gamu nga kiteeberezebwa nti abanaani oba ababikira abatwalayo eddiini mu kiseera ekyo abaana baali balemedde ku nzikiriza zaabwe ez'ekinnansi ndowooza ne wabaawo yabakolako obutemu kunoonyeza kukyagenda mu maaso naye badde bakyanoonyereza ku ntaana gye bazuula gye buvuddeko ne bazuulayo endala entaana 200 era nga nazo baziika abaana abo naye tebateekawo ntaana ezimbye bagenda okusimulasimula nga balabawo bajja bazuula ne bakazuulako 2 bakyanoonyeza Prime Minister Canada agambye nti wabeewo okunoonyeza okw'amaanyi era baba bavunanyizibwa bakwatibwe naye nga bazuula nti abaana bano bonna abasinga bakkiriza mu bukwangwa bwa Canada abasinga abattibwa mu kiseera ekyokusinza ku ripooti gye bafuna era babatanga kimpowooze ne tebayogeranga baana bano ngeri gye bafuddemu oba gye baabula badde balowooza abaana bano baabula bubuzi oba bagenda mu mawanga amalala oba waliwo embeera yonna naye nga abazadde balina tebaavaayo bulungi kuwoza baabawanga ensonga nga balowooza gye bali ne okunoonyeza kw'amaanyi kirudde nga bakyogerako eky'abaana okubula nga tuvuddeyo ate nga tugenzeko mu America eri mu kukungubaga okw'amaanyi olw'okufiirwako omusajja eyaduumira okulumba Iraq. Mujjukira obulumbaganyi bwa Iraq obwakola mu 21 wakati wa 21 ne 26 President George Bush we yali mu buyinza bwe yalagira balumbe Iraq era yavaako okusula Saddam Hussein n'okufa kwe. Nnyo omusajja ono Rumsfeld yafudde Donald Rumsfeld yali minisita wa defense yaduumira naye nga mu kuduumira okwo yakola ensobi batambulira ku ripooti y'omwana yali akola masters yali anoonya research n'ayogera ku byokulwanyisa naye nga yakola ripooti ye ne balowooza nti yali azudde ebituufu ne balumba Iraq ne bagikubira obwerere kyavaako entalo ne Iraq obutateredanga paka kati. Omusajja ono afudde ku myaka 88 aludde nga bamunenya olw'okutwala America mu kulumbaganyi bw'olutalo luno olw'okuba nti yakozesa busungu n'alumba Iraq n'alumba n'Afghanistan ensi eziganye okutereera n'akati kubanga bwe bazirumba nga bakozesa okunoonyeza okwali okufu nga balowooza nti zaali zezikulembedde mu kukola ebyokulwanyisa ate n'endala ng'alowooza muli waliyo baali bakubye ekizimbe ekya Twin Towers. Kale afudde ne Iraq bajaguza bagamba kyekiseera naye afudde bagamba avunaanwa entalo ez'okulumba ensi nga talina mbeera yonna ya kunoonyeza kwazudde. Mu Indonesia COVID kyabakola nabo kizibu nnyo era mu kiseera kino America ebaweereza obuyambi kuba batandise okufa nga abayindi. Ate wano mu Sudan abantu bekalakasa lwa bbeeyi ya mugaati kulinnya era baagala embeera eddire nekino kiddiridde IMF okubawayo $2 billion mu mbeera en Australia naye embeera mbi ya COVID. Ate yo Malawi abaka ba parliament batandise kwambala nga abaana basomero okusikiriza abaana abawala okwegomba okubeera mu bifo by'obuvunaanyizibwa baddeyo mu masomero. Twagala ate ne Ben atwe ku mawulire gayasobodde tusakire olunaku olwaleero nago tugategeera okwekalakaasa okwatandise